zaffe ezo Allah subhanahu wa ta'ala zatusobozesezza okuba nti tuzibatuuseeko. Aya gye tugguzaawo ojja gisingana mu surati al-Furqan aya 30 jalla jalaaluhu ng'atutegeeza ti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, olunaku lwagenda okuluma omulyaza amaanyi ku kagalo kakannasse katera okulumwako ng'omuntu ayina obuzito bwafunye. Teri aluma kyala kisajja, teri aluma nva mumba, wabula kannassi kano simanyi lwaki omwanadamu akagendereramu nnyo okubeera nti akaluma. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yaqulu, agenda kugamba ebigambo bino alumye kannassi, ya laitani, nga zinsanze, takhadhtu ma'a rasuli sabila, singa nafuula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga lyekkubo, abanga abafudde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga lyekkubo, beekwata ku busiraamu bwannamaddala ne beekwata ku sunna ze sallallahu alaihi wasallam. Sunna ze yenkola ye, teri ayinza kubeera mu ebyo. Misikini n'abeera nga bukedde ku makya ng'ayagaliza omwana wa mujja we ekibi, n'akeera ku makya nga yessenga n'ayagaliza omwana wa muganda we ekibi, nebukedde ku makya ng'abantu wallahi embeera ze balimu bassenga be bakosa abaana b'abannyinaabwe. Owooluganda yakosa muganda we, binaakoma ddi? Allahu akbar. Agenda kuluma ku kagwalo kakannassi alajane nti singa nafuula omubaka sallallahu alaihi wasallam sabila nga lyekkubo, addemu alajane, ya wailata, bino nga bisusse obuzibu n'obuzito bwabyo. Laitani, zinsanze, lam attakhidhi fulanan khalila, singa saafuula mukwano gwange gundi abeere nga ye mukwano gwange. Anti lakad adallani ani dhikiri, yanzija ku Qur'ani. Buli atwagga n'abula abeerako ekkubo gw'aba alisasseeko. Tunulira gundi ng'Abaganda bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Kitegeeza buli muntu abaako gw'asakako empisa, enneeyisa, obuwangaazi. Ulira ono okulajana kwe ng'alumye kagalo kakannassi yeevuma mukwano gwe bwe baawangaala. Lam attakhidhi fulanan khalila, singa gundi saamufuula mukwano gwange. Anti lakad adallani ani dhikiri, yanzija ku Qur'ani. Allahu akbar. Tunulira mukwano gwo bwe mutambula, oli wamu naye ku Qur'ani. Mukwano gwoyo gwe mutambula naye bw'oba omutunuulidde ali ku Qur'ani, ngera nayo gyakusigamu. Ogenda mumwevuma mu kaseera kali. Yanzija ku Qur'ani baada idh jaani, mu butuufu okubuulirira nga kwali kwantuukako. Wa kana shaitani lil insani khadhula, sitaani kuva dda awugula. Nolaba misikini ng'omwami mufumbo awangadde ne mukyala we bali bulungi, ne bukera nawanca nga kimubagudde bubaguzi, n'alumba omulogo n'amuwasa n'amuleeta n'alyoka abakyankalanya. Bw'abeere newuwe amaanyi gaba mangi nnyo, kyeggula akirya n'ekyekiro. Bwadde eno waaka n'abawambwa bagenda okujjula emmere yagisumagiriramu, tuuka ku kyekiro nga ate okumanya sheetaani ewugula n'etamutegeeza nti lwaki bwembeera eri mbeera soba, ate bwenzira eno nemba nga ndi munafu. Wakaana shaitaani, kuva dda nakati era ejja kusigala. Owulidde kaana eno? Kaana ennyonnyola nti kuva dda sitaani yenkola yaayo, nakati era ejja kusigala ye wakaana. Wakaana shaitaanu lil insani khadhula, kuva dda nakati era ejja kusigala nga sitaani ekyawugula omwana Adamu.
wakala rasul omubaka agenda gamba ya rabbi wange omulezi wange inna qaumi mazima abantu ba umma yange abanzikiriza ti ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura qur'ani bagisenguka nezireta waqala ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah omumanyi waffe wa ummeno rahimahullah ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah kyava agamba nti hijrul qur'an fi arba'ati mawjihi qur'ani abantu bagisenguka mu nsenguka nnya naleeta olusenguko olusooka kiraatuhu okugisoma genda mu yassaluna osimbukire eddala eyo ojje nga bakwatuza olabe zimuduudu olabe zaani olabe woolina okuyimirira newotateekeddwa kuyimirira eyina empeera buli nyukuta empeera 10 togamba nti alif lam mim nyukuta alif nyukuta wa lam nyukuta wa mim nyukuta empeera eziri omwe zijjudde shayitaani ewugula omuntu ne bukera ku makyanga tagisomye ne buzibanga tagisomye olaba shayitaani kuva ddanga ewugula okugisoma nsonga eyokubiri mu kusenguka okwokubiri samaihi okugiwuliriza abanadamu bawuliriza Qur'ani ate baba bagitaddeko asigala anyumya fa idha qara'ta al-Qur'an Qur'ani bebanga esomwa fastami'u lahu mujiwulirize wa ansitu musirike la'allakum turhamun Allah babasasira tuli mu motoka tugenda Masaka oluteekako Qur'ani banadamu batandika kunyumya mboozi kyekikunyumisa emboozi nga Qur'ani esomwa shayitaani ewugula ebaleetera ebiboozibozi muve ku mulamwa gwayo ddala ate bw'oba otegera amakulu gaayo mwana wattu enyuma olusenguko olwokusatu ilajuhu okujejjanjabisa kam minna bameka muffe ng'olina Qur'ani awaka ekujjanjaba etya ng'olinamu ku mazzi ga rukuya abaana baganywako abakulu baganywako omanyi valu yaago Qur'ani yasukka obulungi bwayo omubaka sallallahu alaihi wasallam yajejjanjabisa n'agijjanjabisa n'abantu be basahaba batabiina era n'alaga ti mu Qur'ani sura 10:14 mulimu essula nga yo bagiyita essula ddagala oli ayinza okwekanga naga nti sura ddagala eyo nga sigiwulirangako olwaliro ofunye omukisa n'ogiwulirako era ogenda gimanya erina aya 7 teri asaala sola wabula nga agisoma kobere ng'osadde sunna ate empagi mu swala wahiya al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin aya 7 paka ku waladdallin essula mumanya gaayo geeyina eyitibwa sura shifa ddagala omubaka sallallahu alaihi wasallama yabitusomesa sahaba yagijjanjabisa yali abojjeddwa n'aweebwa embuzi 40 n'awonerawo ku sipooti Allahu akbar walillahi alhamdu era ojja kwesingana nga Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah yagijjanjabisa abantu e Makka okumala emyaka 7 nga tewali habbo tewali kiki ab'omusujja ne bawuna ab'embuto abagenda okuzaala ddagala ne jebuli eno wallahi ekyawonya naye abantu bayingiramu babulamu yakiini kyeŋŋamba tusabe nnyo Allah atuwe yakiini mbaka yagisaba sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa sabanye duwe eyo wa amalan mutakabbal Allah akuwe yaqinan sadiqa kakasa kebigambo bye byamazima biwonya era osingana nga omuntu olwokuba nti alina mu shakka oluba okulwala kigere kibadde kiramu bukedde ku makya kizimbye akeera mulago kuba amanyi ti abasawo baffe abeerubaga ab'emulago baddokita be baatikkira bannansi be bali waggulu w'obulamu bwaffe ayi challenge ngamba nedda mulimu endwadde ze basobola ne ze batasobola kibakitegeeza balinawo banafuwa
kyategerekese kali nga bw'osiŋŋaana ng'omulwadde aliko amayembe ali lubaga bamuteekako eccupa y'omusaaji bateekako yeggwamu ng'era ogamba nti baddokita era osiŋŋaana nga bangi babakutukira mu ngalo ne bafa kitegeeza balina obunafu naye nga Qur'ani omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bw'agambye mu surati al-Furqan twagisenguka omuntu yali badde asooka kujjanjabisaako ne Qur'ani awalan asooka yejjanjabiseeko Qur'ani awalan naam asome al-Fatiha 7 aziteeke mu mazzi aganywe asomere mu kul huwallahu falaki n'ennaasi omanyi sura zino ezisembayo 10 ezina aya 11 falaki n'ennaasi ze zajjanjaba omubaka sallallahu alaihi wasallam eddogo okitegedde ekyo kyobulaba nga tuzisoma emirundi 3 ku makya baada subuhi gumugumu ku dhuhuri asiri gumugumu magaribi noziddamu emirundi 3 isha gumugumu ate nozebakirako ogatta ebibatu nozisomeramu neweesiimula nga bwofujjamu otulusu nga bwe yasomesa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. idhan abebitiibwa barakallahu fikum tutunulira ensenguka abantu ze basenguka ku Qur'ani twasenguka olusenguka olw'okujejjanjabisa buli maka ga musiraamu mwali baddemu rukuya asomeddwa mu mazzi kale atasobola mumusoma at least mutumyeko awali asobola okumusoma nzo gamba nti ambo tuufu kangende ku simu yange eno nsobola okufuna ku rukuya ku 0702632289 funirayo lita 2 ng'ogisimba awaka ng'abantu baginywa nga mwesiimulako ng'olaba amaanyi ga Qur'ani ogaa nti subhanallah tewakyali akolola tewakyali misujja olaba bwe tusevinga sente zaffe ze tubadde twonona mu kiriniki ne mu malwaliro infections zafuuka infections ilajuhu kujejjanjabisa omubaka alayhi salatu wassalam yatuleka nga mutuufu atulekedde ekkula lya Qur'ani n'atusomesa olusenguko olwokuna tahkimuhu okujeeramuzisa nayo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ila ar-rasul mwina kye mukayaganyemo mukizze eri Allah subhanahu wa ta'ala n'eri omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam farudduhu ila Allah mukizze eri Allah yali ategeeza Qur'ani wa rasulu n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam abalamuli waliwo kyatannyonnyola tewali byonna mujja bisinkana nga wallahi omubaka yabitemaatema Qur'ani bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ayongera otukakasa mu aya gamba bweti wanunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin twassa Qur'ani nga ddagala eriki eri abaddu abakkiriza wala yazidu adh-dhalimina illa khasara wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam iyyakum wal kuhana omubaka yatwesambisa okugenda eri abalogo kubanga obusiraamu bwaffe busigala mu balogo be bakyala be bawasiza bannamba 2 n'alowooza nti agenda kwagala jjaganje ng'ayita ku ddogo fa hadha haramun ensangi zino abakyala bayitiridde nnyo okuloga bannaabwe n'okuloga abaami baffe abaami muzuukuke mumanye nabbi kiyagamba sallallahu alayhi wasallam nti abange yagamba ati omubaka sallallahu alayhi wasallam tunkahu almar'atu li4 hadith nga ntuufu omubaka yagamba sallallahu alayhi nattaka Allahu akbar ogenza okunoonya omukyala namba 2 oba namba 1 yensonga kuwasinziira akitharu minna abasinga obungi muffe tunoonya kiki beauty bulungi buggwawo kyalo kaddiye naye obulungi ne bugenda naye ddiini tekaddiwa ate agenda n'agireka ng'agisize mu baana abange musaale bwe muti mulete azikaali zino na zino temuzeerabira
Allahu akbar. Abange mutunulire abawasizza abakyala nga temutunulidde eddiini, olwaliro bingi bye babaliisa. Fanaudhu billah, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abitutaase. Ntera okinnyonnyolako ab'ebitiibwa abandaba era abampuliriza nti buli lwolaba mukyala wo ng'akutegekedde juice, mugambe yaba asooka okuggyako omutwe. Bisimillah, maama abaana sooka onywe katunda kano. Saagala binnyogoga, saagala mugaye nti anange sijja kunywa. Buli lwolabanga ng'akyusizza enva, alaba odiyo eno, barakallahu fikum, oli omu ku abo abeesiimi bw'onooba ng'ogikoleddeko, sitaani bw'eneeba tekuwugudde. Abantu abasinga obungi olwaliro ababonaabona n'ebirwadde abakyala, abala n'emirimu gyabwe gifudde lwa bannamba 2 abajja, nga yaasuubira nti ono nnamba emu mbo sisobola kufumba naye nga simazemu kasukiraga nte amayembe. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kazi wattu naawuliranga wano waliwo ebimuluma, bino bimuluma, bizinensi zifa, kugamba gwe nojjango ozze kwonoona bwonoonyi, ate nkulayirira omukwano ogutambulira ku ddogo teguwangaala. Genda okinoonyerezeeko. Mukwano gwange yajja nannyumizaako, munnange mba ndi awo, wayita mmeka, ng'asanze akatabo wansi waki, wansi w'ebintu bye yali atakulatakula. Agenda okulaba ng'endagiriro eri muli, lino nyookeza, lino muteere mu nva, lino litawaaze, n'atabuka. Kakana nga yeetisse omukyala amututte wa imaamu we, gye byaggwera nga omukyala eddoga alireese era nga akkiriza nti yabikola. Mbu babikola mbu kunyweza bufumbo. Ani yabagamba nti byebinyweza obufumbo? Wabula bibwonoona bwonoonyi. Sitaani ebabuzaabuza, musajja muliise bino, muleke mukasala kkubo. Bwe nkubalira abakyala bali mu mbeera eyo simanyi na muwendo gwabwe. Nagamba twatandikira ku 0 nga tuteeka ebintu ku luggi, paka alala yatusaasira ne tuyingira ne tufunako sayidi. Olwayo tuli mu dduuka lyaffe ffekka, ate nange yankolera eddala. N'omwami akyalabawo mukyala we, ekiddirira kiba kiki? Mwami kusomba mpola mpola ssaati n'eyokubiri, empale n'egenda, engatto zigenda, genda okulanga ebintu mu nnyumba biweddewo, n'anoba. Olaba eddogo, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakyala mmwe muli babi, era obulamu bw'ensi mulowooza nti bwe bugenda okubagasa bukka, obwakhera temubusuubiramu. Omwana wa muno n'omuliisa ebitaliisika, sitaani zimuwugula. Ate ogenda okulaba obukazi obuloga buba bubi. Kazi omulungi tolimusingana ng'alimu abo abaloga. Kalla wallah, abakazi ababi be baloga. Baloga lwaki? Mbu babaagala ennyo okusinga bannaabwe abalungi be baasanga mu ddya. N'atakomaawo n'alumba n'abaana b'omwami be yasangamu n'omukyala mu ddya, nabo n'abakuba amalogo. Bakulukuta endusu, tebakyagala kusoma, tuka mu kiraasi omutwe ne gumuluma, ekiraameketa amannyo agugumuka. Ogenda okunoonya ensonga kiki? Ono munnaffe gwe baakawasa ayagala kuwaguza, bano abeeno bonna bafuuke bakasiru, tewabayo eddoboozi erivaayo, omukyala bamuzire, mwami atuuse n'okunoba, olwo yenna amwetisse. Weebale nnyo by'okola, naye nkukakasa bino wammanga ti eriyo olunaku olw'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala ono omulumizza n'omukosa, bw'atunulira emmaali gye baatandikira ku luggi nebba, ne bwe badde batuuse bali mu kwevuga, obulamu buli softi. Isiraamu mu lwaki temunoonya abakyala balina ddiini? Mugwira bugwizi. Enkomerero mugenda okulaba nga mutuufu famire abaana babuuza maama, taata aluwa? Taata aluwa? Takyakomawo. N'abawe essimu mukubireko. Taata awuza ndi safari, motoka yafiridde ku kkubo. Ebirimbo taata ojja birimba biggweyo, bijja kuggwayo. Naye nga bakussa mu kacupa, musajja asaana mu kacupa Kinigeria. Mwali mulooza biri wala, olwaliro biri mu maka g'abasiraamu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakyala mmwe abaloga, mutya olunaku lwe munaabeera mu Sande 3. Sande 3 nno teziri wala. Ate myalwawo ne yagenza okukola okudda alwawo, wallahi nga wayingidde Sande 3.
nga Allah akubuuza lakad ji'tumuna furada kama khalaknakum awwala marra. Zainabu Zaituni Fatima ozze bwannamunigina n'omusajja gobadde oluga tosobodde kujja naye. Allahu akbar. Bwotyo bozze abange eddogo lireseewa Fatima Zainabu Rukayya eddogo lireseewa. Allahu akbar. Ng'eddogo toliina wakitibwa Allah kakase ti obusiraamu bwe twabusazaamu dda olunaku lwaloga omusajja twabusazaamu dda era kati oli Matayo oli Katharini agenda mu jahannama obutavaayo ogambe nti ekyandogesa omusajja kyali kiki yali tampa. Allah abasajja bagezaako okutereza akameeza nene mubaloga oberenga gwe oyagala ofuna eddabo kameeza omusajja oyagala abeerewo mwaka mukolera ddala ebyaliwo bibaloga omubaka sallallahu alaihi wasallam abeerewa Aisha abeerenga ali azaamanyiza ebisanja tusa Allah yamusiza essura 2 Falaki ne Nansi najjanjabwa naawona eddogo. Muloze naye Kabuli ebalinze temujja giroga mbakakasa. Kabuli temujja giroga bakyala mmwe. Musajja mbalisemu kasala kkubo musajja n'abeeranga asaala musajja watu asiiba aleeta azikaali naye nga byalya byokka. Allahu akbar. Tebimuganya kutunuulira nti abaana bange nabasuulawo n'ennyumba nagivaamu maama w'abaana ali kuki. Messages yamuwanga eza smile zonna takyazimuwa. Bwe basindika message n'abanga atagirabye essimu takyazikwata. Sajja gwe zuukuka ogenda ojjanjabwe embeera gy'olimu oli mu sakaratul mauti. Allah akutaasi. Okumanya abakyala baloga bamanya okuwerekereza eddogo kasita amanya nti agenda wa mujjawe n'aliteeka mu ngatto. Mwami n'ayambala sokisi ze n'ayambala engatto n'amanya ti bw'onootuuka eri ojja kujjamu sokisi oyingire mu nnyumba. Ebyo byojje mu sokisi ebyo ne bitambulira ku kapeti ebyo ku tiles amalogo gayingidde dda gali ku order. Alinnye mu nnyumba eno olusembayo abeere munoonyi wa bubudamu wano mupangise essaawa yonna abaviira ajje gye ndi. Oloze naye nkukakasa Kabuli tojja giroga era walibadde mugezi n'osaabulula eddogo n'abasomesaako betutambula nabo ku misomo ti eddogo lyogenze ku musawo Muganda n'owa omwana w'abandi ebyokulya n'otawaaza n'oyogera by'oyogedde simanyi nkwambadde bupale tiwabawo mulala yenna akwambala okuggyako nze yonna gy'onootagalira nze nkwekomya. Byonna byokola ebyo wava dda mu busiraamu. Number 1 essaawa yonna osisinkana Allah. Number 4 toli wa kuva mu muliro. Ekyo kikulu nnyo. Togenda kuva mu muliro. Ako kategeerere ddala nkaluddeko. Togenda kuva mu muliro. Kale obulamu bw'ensi buno bukumenyera ki? Oba emyaka 3 bwe mumala mu mufumbo ogenda okufumbirwa ng'oli wa 3. Musajja gw'ofumbiddwa naye nga naye 3 ag'omu maaso agaddako yajaliye n'afa n'akuleka. 3 ago gw'obadde naye ge gakuloza ove mu busiraamu ogende mu muliro maleyo emyaka n'emyaka ng'obala bubi. Mwana gw'obaze bubi ekibalo kyo tofunye akubalira sitaani yakubalidde. Abange kaifa yaarifu asahiru asiraruka awal kahinu. Omulaguzi ono amanya ati ebyamabyo. Mulekera ogenda mu balaguzi. Nabbi yabitugaana sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yabitunnyonnyola sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti abalaguzi abo babeera naki? Babeera ne shaytaani zaabwe wano woowetera zikwata omuzimu gwo ne zitandika okugubuuza ono yaani ti Ssemakula. Mwana wa Ndugwa muzzukulu wa Ndugwa nti ye omubala gwabwe bwabirya bwawoza Serukululengejja simanyi lunangwira bompaka walako nga sikalugave ebbanja olimazi kani nga bamubuuza ki ekimulese konteyina ye bagikwata bawola tebasasula. Ente ye yazaala akaana ne kafa ne wayita ewiiki 2 nayo neefa. Mweraliikirivu ettaka lyatunda teryagula. Ayina ettaka ddene yika 15 muga nti ebimala. Ate bwe bambuuza ki ekimulese konteyina ye bagikwata bawola tebasasula. Ente ye yazaala akaana ne kafa ne wayita ewiiki 2 nayo neefa. Mweraliikirivu ettaka lyatunda teryagula. Ayina ettaka ddene yika 15 muga nti ebimala.
bano bennyini abajje amawulire ku muzimu nga badduka nga bagenda balinnya omukongozi era olumutuukako nga ayingiddewo nga n'amaloboozi gakyuka muzzukulu ng'olabye tandika okuleeta amaloboozi agakanga ente eyo yazaala bulungi akaana ne kafa ate nayo neefa olina ettaka yika bwe ziti teri baguzi bagula nga buli kyakubawo ge mazima gennyini agakuleese kati ngono mwanadamu aga nti ate eriyo asinga ono okulaba kabirabye era bwagenda obiggusa wallahi abiraba ng'amawulire agakoppye ku muzimu gwo tasobola biggusa kuba riziki Allah yagyesigaliza wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum Allah tamala gagissa agissangere 222 ajja kukwatamu 223 ate yenkola ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan bakyala mmwe mbaluddeko nnyo abaloga bannammwe bwe mwasanga mu ddya ne mwagala okwezza abaami naye nga muyita mu malogo nabasomesaako ti obusiraamu bukkiriza okubeera nti owamba obwongo bw'omwami naye ddi ng'oyitamu ebyo abaami bye basinga okwagala. Baami baagala nnyo obuyonjo okategeddaako weesala ebyobuyonjo beera muyonjo awaka buli kyobeera nakyo kibeere kya buyonjo. Ekyokubiri baagala olulimi oluweweevu. Baami tebaagala basooza tebaagala baboggolera olulimi olukkakkamu kalimat al halwa obugambo obuwoomerevu baagala obayitako ku mannya amaseeneekerevu sweetheart honey amannya amazito ebyo ebyabaami babyagala nnyo. Saako okubeera nti mubutuufu baagala nnyo okubeera nti buli waabayagalidde okubeera nti omugabula ebyokulya bye abeere nga abifuna mu budde. Akubidde akasimu n'akutegeeza ensonga njagala kunywa ku juice njagala kulya ku bino by the time wanaatuukira agenda okumala okunaaba nga wabitegese dda. Baagala nnyo ebyo bwe bityo era bonna oba ogenza obbasomako ojja genda okusiŋŋaana nga basenga abasiraamu bannyonnyola mwami bw'obanga omuwa ebyokulya bimuwe nga booti, mwami bw'obanga omugabula mugabule booti, omwami bamuliisaako, mwami bamunywesaako, omwami bamunaaza, mwami bamukuba pawuda, bamusiiga akazigo, bamuyimbira, bamusiisitira okwebaka. Ensonga lwaki bamuyita bebbi. Naye gwe obebbiza nga ebyo byonna tobikola oba olimba. Obebbiza bubebbi ng'ebikolwa bye bakola ku bebbi tobimukolako no. Bituukirize insha Allah ojja kulaba ekirungo ekibirimu. Kali bw'okola ebyo olwoba owambye obwongo bw'omwami nga temulimu yadde eddogo. Mwami omuliisaako n'omulerako bw'abanga si mungi kiro mulereeko ni mwabami abali potable mulereeko naye akulereko munaaze simula ekizigo kube pawuda hakadha nga bebbi bamuyisa kusisitira ne adhikari muzimaliriza kusisitira ngenda okuba kabooti masha Allah ngo ina adhikari zosembezaayo naye ng'oli mukwano omuzito kategeddaako. So amalogo mugaveeko mugenda kusinkana Allah. Olwaliro Badiru Muhammad Badiru ali mu kabuli twali naye wano ku Lwokuna wano ku Mandera ku Lwokuna Zuhuri obudde okuzibanga yasinkanye dda Allah okera ku Juma nga mayiti wano twali ne Haji Kamulegeya namusaaza Zuhuri wano nakkirira okudda ku asiri nga bangamba mayiti. Kati gwaloga gwe okyaliisa omusajja endagisi omuliisa haidhi omuliisa amalogo mwina bye mutawaaza ne mulaamiriza nkwambadde bupale mwina bye mubawa mufuwa emmindi byonna bikole mu tayimu yo naye linda mala kulumauti bwanakwesimba mu maaso n'agamba nti nkunonye. Wallahi tajja kwagala istighfaru tajja kwagala tauba tajja kwagala sente tayagala kirala ayagala bulamu abukwate bagitatan bahib osinkane Allah ojjukiranga nnyo ng'oli mu kabuli nti Amiri Mandela yatukoonera ku kigambo ekigamba bwe tufiira ku ddogo tetujja kuva mu muliro. Okijjukiranga nnyo era nkiddamu bw'onoofiira ku ddogo nga tonnakola tauba tojja kuva mu muliro khalidina fiha abadan bakuguberamu milele na milele kama Mswahili nasema abadan teri guvaamu
kola tauba wenenye omanye nti nabbi sallallahu alaihi wasallam y'omu ku baasomesa ebisanja. Ofunye abakyala babiri laga obwenkanya naawe omusajja gwoleme kwekubira naye ate bil adili mu bwenkanya. Eno beera y'abaana 7 noleka emitwalo 2, eno oyinayo omwana omu ate toleka 2 oba tewenkanyankanyiza. Naam, eno at least lekayo omutwalo, lekayo 7, lekayo 5 ng'obalansinga omanyi nti zembalekedde buli kimu kyennaleese. Ano abasajja mulekerawo okubeera nti olese omutwalo, emmere tewali, enva tewali, omunnyo tewali, sabbuni tewali, ate okukuba tunuulidde. Olwo omukyala anaafissaawo ddi ku kasente ako ateekeko mu kaleega. Leeta sabbuni, leeta emmere, leeta enva. Baada dhalika mulekerewo 2 for emergency. Bigwa bitalaze, mwana alwadde mu ddwaliro, osanga ataddeyo deposit ey'omutwalo ng'omwana batandise omukolako. Temunnawulirayo bakyala bafa nga bagenda okuzaala nga tewali deposit. Bane muleta akasente akatandika tumukwateko nga tewali, omukyala n'afa. Akatandika ako kakulu nnyo, kanaavaawa ng'omukyala omutaddemu akameeza akawera, onoogenda okujjanga ebizibu alhamdulillah bw'abikwasaganyiza. Abakyala abaloga mbaddiŋŋana, osanze munno bali mu mukwano ne munne. Omwami bambi n'atatunuulira ddiini yo. Abaami mutunulire eddiini y'abakyala, mufa nnyo obukaaya, simanya abisseeko sitira. Ebyo si bikulu, ekikulu ddiini. Allahu akbar, Allahu akbar. Abasajja babaliisiza ebitaliisika. Laba omusajja bwakwata engoye ze n'engatto ze n'afuluma ennyumba n'anoba. Mukyala eyalinobye omusajja n'anoba naye ng'ekimunobezza ddogo n'agendera ddala. Tadda abaana ne batandika okubuza maama abaana, taata aluwa. Naye gwe taata awulidde odi eno, ddayo mu makaago okuza abaana. Jangu ojjanjabwe, jangu bakusomerereko eddogo lifuluke. Abanga erifuluka bil Qur'an na Qur'an. Alayhi salatu wassalam yatukubiriza nnyo okubeera nti twejjanjabise Qur'an. Lwaki? Yamanya abalogo bajja kuba mu nsi, naye kennyini yalogwa sallallahu alaihi wasallam. Neibanga ya muloga, katulayo bakyala baffe be batuloga. Lwaki mukyala wa kuloga? Tewanoonya ddiini. Allahumma, Allah saasire abanga alhamdulillah, Allah abanteremu omukisa tebannatuuka ku ddaraja eyo. Lwaki? Tusobola okubeera ennaku zo n'ezeeno n'oziwa bil adili mu bwenkanya. Womanyira nti bitandise okukyukako, kwe kubeera nti ng'oyagala kuddukayo budduse n'ogende wa mugole, obeere eyo myezi n'engoye zonna n'engatto n'osenguka ng'olwomanya baakumaze. Abeeno bakuba amasimu gye wadduka toyagala gaanukula. Balidde batya, abanywedde batya toyagala kumanya. Nebeera mwenkanya nga liifiri nga tayagala kugwa lubege. Bamanya nti liifiri wagwira olubege bagenda mukuba amacupa g'amazzi n'amayinja. Gwegeza ogabe penalty weetali, ng'ekikopo kiri ku mmeeza olabe embaga. Laizimani agamba nedda, musajja takutte. Liifiri agamba penalty. Bambuuza weeri tetete. Era ogenda okukakana nga baguye teguwedde. Naye Semaka ng'omanyi nti otandise namba 2 kisanja, ebisanja bigabe kyenkanyi. Lunaku lumu 2 2 3 hakadha. Bwe mbanga eno waliyo olunaku munna alwadde, waliyo ebiteebereka, n'omanya nti waliwo ennaku eziyingiddemu, boddayo eri ziriwe. Boddayo eri bagambe nti bannange sibaddeewo olwabino na bino, naye tugenda ziriwa. Era eno omugamba bw'oba ovaayo nti ennaku zino eziyingiddemu tujja ziriwa. Bwe busiraamu. Nino osingana omusajja eno yeebaka 6 eno asulayo 1. Mana amarakum bidhalika, ani yabibagamba? Eno gye bobaka 6 ani yakukkiriza okubakayo 6 eno osulayo 1? Oliko eddogo lye likuwugula, ensonyi ne zibaggwamu. Allahu akbar. Ate omuntu bw'abaako eddogo wallahi talaba nansobi z'akola. Talaba nansobi naga nti eno nebaseeyo 6 eri ngenze kwebakayo olunaku lumu lwa Sande. Gwe tolina nsonyi, tufunamu nsonyi mulyoga nti buno si buli az'amaanyi.
nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam abasajja abajja okujja ku kiyama nga beekubidde olubege sayidi emu ng'afuuse mulema babuze atono kiki yawogokera mu kabbuli nti nedda ku duniya alinga yeekubiira eno yasulanga mukaaga ng'enaasula lumu mubalansinge bwobalansinga ennaku bwobalansinga kiki akameeza hakadha n'omukwano gezaako Allah subhanahu wa ta'ala osobole okumusinkana enkya ng'oli mubaddu Allah baasiimi. Abakyala abo bwe mulaba bakwata 95% ku bulamu bwaffe butya ngera bulaba abakozi bwe tulina awaka bakwata 95 ku 100 ku byobulamu bwaffe anti oba toliyo ne bayala obuliri omanyi bye batadde mu piro walekebeddeko ku nkondo z'ebitanda byo omumanyi omu yasomesa n'aga nti abaagala okumanya nti baabazingazinga genda olabe ku nkondo z'ekitanda ezisemba ku kisenge mukyala yazingayo omuguwa mukwano gwange lumu n'addayo agenda okuddayo wallahi ng'omuguwa gyeguli n'agujjayo n'amuyombesa yali aguteekateeka agusse mu kaveera aguleete gye gwabulira teyamanya nayo kyalaga nti ogenda kunswaza kangubbe n'agubba n'agubuzaawo baloga mulina sayidi gy'osulako naye alina sayidi ye genda olabe sayidi gy'osulako okuva ku piro mpaka wansi w'ekitanda ddala ojja okumanyira ddala nti abasajja nga baabikudde ne batuuka ne mu bisenge yawailana nga zitusanze okuva ku ddiini y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'enkola ye gye yajja nayo ddiini ya Allah enkola ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abantu babivaako bukedde ku makyanga abakyala tetukyanoonya ddiini tufaaki tufa bulungi obulungi butugasizza malogo gafuusa amalogo naye Isiraamu agenda okukakkana okumanya nti ndi muloge ng'ali mu kabbuli nono abadde aloga anaagenda okusimuka nga naye ali mu kabbuli ani muwanguzi Allahi mwenna muli baffeeriya tekuliko muwanguzi alaihi salatu wassalam yatukubiriza tuwasa abakyala balina eddiini emikono gyaffe gireme kusaabaana ttaka nabanyumizaako era nkyabannyonnyola omwana muwala yasomera Makerere sengaawe n'amugamba nti omukyala tafumbira awo omusajja olina omuliisa ku najisi naddala enajisi esembayo eyo ng'omala ekyetaago eyo tokkirizanga neegwayo Allahu akbar walillahi alhamdu mbu omusajja ajja kwagala bwomu ng'enajisi eyo esembayo shetaani zibuzaabuza kazi wattu nga agijjayo agitadde mu kaddiishi ateekaawo wasenerako mpola buli lunaku omwami byamuwa asolaba omukyala ng'akyusizza enva nkiddamu ng'omanya nti kati ono gwe nafunye mulogo mukoleze mu sowaani emu ne kasaawoza nkufumbidde ekinyoobwa ekyo kirimu nebbugga kakati ate nze sitera nnyo kukyagala kyenvudde nsalawo ndi wano enva ez'enjawulo nze ndidde bijanjaalo mugambe nange ngenda kulya bijanjaalo tukoleze wamu awo waliwo byayisaawo wano mu nva ezikutte ekikwafukwafu kyala yabitabula n'abitabula omusajja n'alwala kola omusajja teyakola asigala awaka n'agamba hani teyantegekedde kakulya akebedde mu firiji abikudde eno nga tagwa ku najisi n'akasena. Allahu akbar. Enkomerero yaga nti ambutuufu nina okwekalakaasaamu kyavaamu ng'azira emmere teri kulya n'omukyala ne kyeyakola olw'okuba yali w'Emakerere nga buli mmere gy'azira agitereka mu firiji, buli mmere gy'azira paka wiiki. Nnyinimu n'ayita senga n'ayita abako ne bajja. Omukyala n'agamba iyo baani abayise mbadde mbeetaaga guno musango munene sowaani 7 mwami talya wano baali awa kati atubuulire oba yafunayo malaaya. Mwami ng'agamba nti banne mwebale kujja ekibayisizza kubagabula ng'ajjayo ddiishi y'ennajisi ng'agamba senga kwatira awo ak'okulya
senga olwajjako ekisaanikira enajisi nemukuba muko wasiri wadde ddi bino babigabula abantu namuga aweereza omukaalieko ate singa byaganyi labako bulabi mwenna mutambuze eddiishi muko kiki ogenderedde mu bino tebannaye yeddaya tekwempangaalidde mu nsaasire muwala wammwe byabaddandiisa era ndooza yensonga lwaki mbadde sivaamu birwadde omukyala agenda okugamba nti alipootinga essowaani 7 omwami zaabadde takyalya nga n'amaanyi gamuweddemu n'abagaa kemuzze munnyambye tasigala wano buli kyemwagala kyonna mukifulumye mu nnyumba entambula yange n'aleeta fuso ne batikka n'abagaa mugende enkomerero y'omulogo teba nnungi obuswavu munno oba omuliddemu olukwe mbologa mukwano bwe yali akwana nga tewaaliwo ddogo musajja yakwana omukyala nga tewabaawo ddogo awo kati atamala okukutuusa olwo notandika okubeera nti otandika omusibira emiguwa ku kitanda oteeka eddogo mu ppiro omuteere mu byokulya omuteere mu byokunywa fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Idhan omulamwa gwaffe olwayo gusinze nnyo okutunulira abakyala abalogo abajja mu ddya n'asangayo munne n'ayagala awaguze nga yeeyambisa eddogo n'aloga omwami n'atuuka n'okusenguka n'aviira amaka ge n'abaana ne mukyala we nnamba emu n'agenda ew'omukyala gw'awasizza nnamba 2 n'atandika okwebaka eyo nga n'okuwuliza abeeno tayagala bawuliza eri amaka ge mmanyi agatagambika ng'oli bwagalaba ageegomba ne wallahi nga nnyinimu Allah okudda yebaka eri takyayagala kusemberera mukyala naye mukazi wattu tamanyi bamulogwalagwadda ne bamuzingiraawo agamba oba omwami yakoowa oba kiki nange simanyi naye bakyalamu abalogo mumanye nti muloga akaseera Allah ke yabagerera ku nsi katono nnyo wallahi mugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza 4 n'akataano naye ng'enkomerero yammwe muliro ate temujja kuguvaamu nkiddamu temujja kuguvaamu khalidina fiha abadan. Abebitiibwa barakallahu fikum njagala kuwunzika ne nsonga zino wammanga yagamba Abdurrahman ibn Abdullahi al-Husaym ngona asinganibwa ku marukazi daawa wal irshad bir Riyadh suila an ba'd asma'i abna'i iblis wa wadha'ifihim yabuuzibwa ku mannya g'abaana ba Iblis n'emirimu gyabwe. Sheitaani erina ministries nnyingi zeetambulizaamu emirimu gyayo n'ebirala. N'agamba minha mulimu Haffaafu. Ono Haffaafu linnya lya mwana wa Iblis. Wadhifatuhu omulimu gwe idhaa'u nnaas wa takhawifihim bidhuhurihim bihayati hayawanati mukhifa, etiisatiisa bantu n'okubakanga ng'ebaleetera agalooto ag'ebisolo, olooto engejja, ekisodde, ogusota ogunene gwe mulimu gwayo. Agamba owokubiri bamita Zalnabur muwakkilu ala man fi ssuuki bitazyinin aw halahum min allagawi walkadhibi walkasami alkadhibi wa madhu bidaati libayha. Ono Zalnabur omulimu gwe bamuteeka mu katale okuwunda, awunda ki? Ebyemizannyo n'obulimba n'okutunda omuntu ng'alimba. Wallahi sifunako naawe obiraba ennaku zino naye nga wallahi afunako. Kati waliwo amuliko wa madhu albidaa libayiha, abantu basaagasaaga nga balina bye batunda naye ng'ate byabukuusa eri abaguzi. Mu katale mw'osiŋŋaana abalogo, mu katale mw'osiŋŋaana abalimba, mu katale mw'osiŋŋaana ababbi. Oli n'akuguza omubisi gw'enjuki naye nga buloddo,
nakuguza omuzigo naye nga gulimu amenvu olwokuba bifaanagana bagakubiramu notuuka okunya ku muzigo nga towulira kawoowo nogaba muzigo kika kiguno mukatale mwosiŋŋaana omusajja atadde obummonde nga buli kakutya akaseera bekatuukaako kuguza nakugamba gaziya akaveera obummonde obumu nabukwatira eno mukakutya nasulika nabusigaza wallahi agenda kujja yawmal qiyama n'abantu nkuyanja nga bamubanja obummonde bwe yasigaza mukatale mwosiŋŋaana abatunda ennyama nga bazibu nnyo tebasaala ejjuma ne magaribi n'esswala endala ziba nzibu nnyo gye bali okategeddaako zalnaburu akola omulimu ogwo Allah amayinja ga minzaani tegawera bagasalako byonna biri mu katale nga zalnaburu yakola omulimu tusembeyo walaha namba 3 kutujja okwongereza lutunadda bamuyita waliha ono omulimu gwe liwaswasatu fi tahara wa fi swala akola omulimu gw'okulaba nkanya afuna wuzu ne mu swala gwe mulimu gwe gwena okulaba nga omuntu yagenza okufuna ewuzu ebiyunga ebimu tabifunye ebiyunga abibuuse leero tanaabye lubadde olunaku lwakunaaba lwajjuma naaba nga talunaabye ono yakola omulimu ogwo ate ne muswala najja bamuyita waliha tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abalogo n'abaana ba shayitaani lutunadda insha Allah tugenda basoggola omu ku omu n'emirimu gyabwe ogambe nti gundi obutava mu dduuka genda kusala wali aliko gundi ate gundi ono ekimukozesa obwenzi gundi byonna buli mazambi golaba ibilisi yagateekako abakozi abapampinga pressure okulaba nga emirimu egyo gituukirira wa barakallahu fikum abalogo abakyala mbafundikiriddeko abalogo abakyala bannaabwe musanze muddya Allah mukole tauba mwenenye musiramuke mutereze embeera zammwe nga kabuli tennabakwasa makubamira wene bamirira mukakase nti temujja kuva mu muliro Allah banaaba basuddeyo rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim wa tub